Ate nawe leka kuntiisa. Lwaki okozesa ekigambo kufaafaagana? Kyogamba Faisal yafuuka muzibu. Shani, ono takutiisa muveeko omusumbwe. People are different. Kati ye tumaze omutegeera. Bwe bamutwalira omwana ajja mwegaana. Ate nga Faisal tuyinza tukaba minga tajja na mwegaana ajja musanyukira. Kasitakkirizo tulaga Faisal gyali. Tumwenoonyeze ffe tumunnyonnyole. Ebisigadde obitulekere taata. Nze nja batwala. Kyekisinga obulungi. Oza naye tugenda. Tekiwedde. Nange. Gamba mwangu y'okugenda. Bane yana kubagamba mulindeko mubuuze ku maama naye ekirungi naye azze. Maama. Tuyako wano. Ngansanyusa okubalabako bannange. Kale maama. Mukuliko amakubo bannange. Tugayiseemu maama. We mubaddeeyo. Mutima ne gituuka. Weewaawo. Nange mbadde sirabanga ku mikwano gyo. Naye engeri gye nfutambuza obulungi nabo balabika batambulanga ggwe. Omanyi munnange omuganda agamba mbuulira gw'oyita naye. Naye ekyendabye si wabi. Kakati maama. Bano nno tebazze buzi nti byakunkyalirako. Bazze na nsonga. Ono ttira mukwano gwange oli mwannyina w'ono. Tamale mukwano gwa Daddy Shima. Era ensonga emuleese wano agenda kuba asinkanya Daddy Shima. Maama ngansanyusa okubalaba. Kale maama. Munnange mwebale kujja. Mwebale kumuleeta kitegeeza ono yaleese ono. Webale kumuleeta. Nsanyukidde ddala. Omwana attu afuneko obuweerero. Kakana kijja kuggwa. Amiina. Era mami tukoze appointment ngenda kusisinkana Daddy Shima. Naye nsobola omutunoza mu nsonga ze. Wakimpadde essanyu eppitirivu. Maama. Munange lusanze tugenda. Sooka oleke Shani. Banno oyinako k'obategekeddeko munnange. Maama nno mani ngenda kubawa. Kubanga era sibbanga ddene nga baakatuuka. Naye tuli bulungi, tuli fine. Munnange wano mu Buganda tukimanyi bulungi nti olugendo enjala terudda. Lekooti kubaako kenteekateeka bannange nayenze babindi bulungi. Kakati Shani, okusinziira ku mbeera bwenjiraba nze ndabanga ffe Faisal abamufunye. Ozzaako ki? Tira naawe ate nzizaako ki? Kumulaga mwana we. Okomaawo. Omwana amanye kitaawe ne tata w'omwana amanye omwana we. Kati ate ensonga yogenda n'omwana wa Faisal. Tonnagirowoozaako. Neetira ndeka mbuki nga nnonyaayo kyo wa Faisal. Taata w'omwana maama ne taata babeera wamu n'omwana. Neero naawe osaaga nnyo. Sikusaaga. Kati bw'anagamba nti mukoze omwana sinakindi mumuzzeeko. Naye naawe olimba. Kisoboka kuba mwabatayomba temwevuma. Ayinza n'okuba ali omusajja atwera nga naye akunoonya. Ayisha. Kati Faisal alina nnoonya n'ambula. Kakati gwe nga wamunoonya n'akubula. Kitegeeza naye bambi akunoonya takulaba. Sisuubira nti Faisal annoonya. Okuggyako nga wali ate ekirala ky'otayogera nti mwavaawo bubi. Ate twavaawo bubi naye ate singa abadde annoonya yandibadde afuna. Nze nga nsobodde okumunoonya mu bbanga ttono bwe liti ne mufuna. Kuba olina ekikupushinga kikutuddemu kati ensonga lwaki omufunye mu budde obutono. Era singa n'abadde alina ekimupushinga nnyo singa yakufuna dda kati ndowooza akunoonya bwe naaba mulabye nga tugenda mba simulabye. Laavu singa abadde nayo era yandimupushinze n'antuukako. Naye nze kyemmanyi ku bantu abawukana nga tebayombye bwe baddamu ne beeraba guba guggwa. Nze ne Faisal tegujja kuggwa. Obyogerera wano. Ngenda kuleka eyo ne Faisal nga tetuliyo ate naddamu okulaba ngamba nti Shani tumweshima tumuzzaako. Faisal sisuubira. Kale essuubi lyange ttono nnyo. Lyandibadde nno lyambukamu kuba tetumanyi kijja. Nga bannange mwebale kujja. Ngolo sanyusa nnyo. Faisal simanyi. Oba nakulabako ayinza. Bannange. Agenda kuddamu babutukube. Faisal omwagala. Okimanyi essaawa yonna kayinza okudda.
Gwe koma linda. Bawive miezi 9. Nayenga. Lero nafuna okubanga yabadde binsizo febase. Biwe ndio walikuwa kana mulowooza ngenda bakomya. Wano. Kale. Sigenda kubongera etira. Tujja kuddamu ate gwe. Olutalo tukyalwana. Tamanyi nja kutwala. Sina buzibu bwonna. Kusasula gwa. Okakasa. Bananga safe journey guys. Ni Jamila. Lero kibadde kino nsuulira ku mwoyo n'onkubira kasimu. Ng'owulira oyagala kundaba. Badde wano ne brother wange. Era bagenze kupandikawo. Kati ningamba lwaki sikubirako ojja n'onsangako wano. Kubanga ebbanga libadde ddene. Ogamba ke kakisaako nange kenfunye. Kati tukayite kakisa. Ate muno wadde ogiridde bulazaawo nange no. Bulijjo kirina mu program. Kati leero Okay. Omanyi omukyala wakubira kasimu. Buli oddamu ku maanyi. Nolabira dda nti mu butuufu alabika akola ki? Akwetaaga. Era mu nsonga eyo kansubire nti ndowooza n'empagi ndisemberedde kugikwatako. Kyokka naawe n'empagi. Kati gobadde awo ng'empagi yekuli ku mutwe. Ngera bwe twakoma okwogera omumanyi. Naye era nagamba nti tulina betulina osooka okumaliriza tugende ku ekyo. Era kiri mu process ekyo. Kati kumiikiriza ebbanga sidde nini. Obugumiikiriza nga mbukoze. Obukozi naye nange era mbukoze kuba tomanyi nze ebbanga lyenjikuumidde. Omanyi Jamila, engeri gye tututte ebbanga eddene nga tuli ffenna. Kitegeera. Omuntu obeerako ky'obeera weetaaga ku muntu. Kaakati akaseera kano ogenze okunkubira essimu ng'olina ensonga. Obadde ongamba ki? Ekkubiza essimu kale. Weeri ensonga kimanyi butonotono ate bw'obumalanga. Bw'ombumalanga. Kasonga ki? Kalinga kamu bubiri. Mbadde neetaagayo ku ssente. Nina koswaka gwe nina okumaliriza. Ate nga koswaka oyo yeetaagamu ka research. So kati mbadde nsaba oba osobola okunfunirayo obutwalo ngaana. Ngaana buba bumala. Emitwalo 4. Ku research yokka. Research kiri. Omanyi Jamila, emirimu ennaku zino jjo gyagootaanamuko. Sikyalinga luli we nali. Omanyi bino mbikubuuliranga ggwe nga we mbibuulira mukyala wange. Olw'ensonga mba mpulira nga ekinkutteko mba nyina kikutegeeza. Emirimu ekituufu gyankwatamuko. Omuntu gw'obanja, abantu ab'enjawulo butuufu tebaagala kusasula. Kazibeera ennyumba natuuka ekiseera ne nziyimirizaamu nga nze okuva ku sayidi yange. Ne nzifunira abasobola okuba nga bazikwasaganya mu mbeera y'okuzimanjizaako. Ne mbeera ng'omuntu nga sikoze ki? Nga siimiridde. So era ojja kunsonyiwamuko. Ndabika ngenda kuwanvuyamu ndowooza paka wiiki ejja oyinza okumaliriza ensonga eyo. Naye naawe obwo obusente bwenkusabye lwaki onyongezayo paka wiiki ejja? Olwedde bangamba koswaka wa wiiki eno. Kati gweoyagala nkole ntya? Wali badde nze onfunira ssente. Kuba sirina kyakukola magezi gampeddewo. Yiiya kuba ku lusimu oli musajja. Ekyo kituufu naye nga we mbadde nkunnyonnyodde siri muntu ayogera ebigambo ebingi ennyo naddala mu kasente. Naye nkunnyonnyoddemu embeera entuuseekoko naye nga okugimaliriza wiiki ejja bwensuubira okuba nga eri kiriyati. Kati nkole ntya? Jamila, badde nsaba kale ompeemu akaseera akatonotono kandabe bwe tumala okuva wano akasimu oyinza okukalabira awo ensonga ntugijja mu ddiiro.
genda Kasibanda. Aliyo Faisal. Wanji baby. Olwo maliriza ogenda. Maliriza tuneko ka meeting ke twategese. Akabakozi. Ngeri tamje yakatanga kata bagenda kukwasaganya. Naye nyina akasonga kenyagala twogereko. Ye mkwano. So kompe eddakiika nga 2. Nsoke ntulawe. Okay. Olaba Aliya, ebiseera ebisinga obungi tubaako ebintu byetuteeka mu plani zaffe olw'okwagala okubeera obulungi. Naye ate era omuntu y'omu yaba alina okukola enkyukakyuka mu plani ze yakola. Wabaawo ebintu ebimu by'oteeka mu plani zo olumu nga biyinza okubaako ensiba gye bikusiba. Naye nalowoozezza ti ensonga eno gye twateesaako nze naawe nsonga ki ey'okuzaala nti tugira tulindako nakyusizza mu ndowooza. Aliya neetaaga omwana. Amazima gali nti famire yange buli omu okuviira ddala ku maama bambuuza Faisal ki kigenda maaso. Kati mbagumizza ebbanga naye ndaba nga bye mbagumizza biweddeyo. Babbulo bambuuza, bannyinaze bambuuza. Ngenza olaba kisusse ne ŋŋamba naye kyekitaliiwo. Ekisooka mu byonna ekiyinza otusiba kyandibadde nti oboolyawo tetulina ssente naye ssente kati tuzirina. Buli kimu weekiri, omukwano weeguli. Kati ndaba nga kiri gye twali tukitadde eri waggulu tukisembeze. Neetaaga mwana kati. Naye hani okunjagala wamala genda kubuuza be wammwe, wamala genda beebuuzako nti njagale Aliya, balyoke bakusalirewo nti muzaala ddi, balyoke bakubuuze nti tufuna ddi omwana. Ndowooza ffe twalina enteekateeka zaffe nti tujja zaaleyo mu maaso. Lwaki baba bayingirira amaka gaffe? Olaba Aliya, amazima gali nti nange ng'omuntu nga tuvudde ku bantu bange, nange ng'omuntu kati nakitunuddemu. Emyaka gigenze, emyaka gitambula, tetumanyi byanca. Tujja kubeera awo tulinde tetwakolako ndagaano na Katonda nti mu myaka bwe giti nja kuba mulamu. Bebe, tetugenda kuzaala abaana betusaze osepulaningira. Ekyo sigenda kikkiriza. Tulina okuzaala abaana nga tumaze okubategekera. Ne tumanya nti ye ssente tuzirina weeziri. Naye tunumanya nti omwana bwe tunaazaala asooka alina akawunti mu bbanka. Tumuterayo ssente lunaku oba buli mwezi. Ate okuzaalibwa nga tumutegekedde bulungi. Tujja kuzaala nga tutuusizza okwagala. Nze si kibula. Naye olaba mukwano mbadde nkusaba tukyuseemu mu ndowooza eyo. Kyetwalowooza tetwasooka kukirowoozaako nnyo nti kyabulabe. Nkusaba tulowooze ku kyokuzaala. Nze manyi olina influence y'abeewammwe. Tokyagalanga ggwe. Tulindeko okuzaala. Tugira tulinda. Aliya, ngenda kukusaba n'obuwembeefu obw'ekika ekya waggulu tulowooze ku nsonga y'omwana bambi. Singa tubadde tetulina kye tulina walibadde mutuufu. Naye Aliya, obusobozi tubulina. Ebyobugagga tulina bye tukozeewo ebisobola okutubeezaawo n'oyo omwana gwe tunaaba tuzadde. Kale tusooke tuzaaleyo omwana omu. Tugezese nti tuzaala kubanga essaawa eno ku ffembi tetumanyi nti oba tuzaala. Kubanga tetugezesangako. Siyina mwana tulina mwana. Tuyinza okuddaawo ne tumala ebiseera ng'oluusi nze atazaala. Ekyo gye kiri. Ne tuddaawo ne tumala ebiseera tujja kuzaala tugenda okizuula Aliya nti tozaala ng'obudde bugenze. Kati obutakola nsobi, obutaddaawo mu kwejjusa mu maaso eyo, nze mbadde nteesa. Tusooke tuzaaleyo akaana kaffe kamu Aliya. Please. Netomanyi ebyo bintu twali twateesa.
nga tuli bakuzaala mwaka gujja mu maaso. Ne manya nti ndi ku famire. Tewali atazaala ffenna tuzaala. Kubanga okimanyi ndi ku famire. Okitegeera. Aliya. Tusooka tukkiriza ekisuubizo kyaffe tuzaale omwaka ogujja. Aliya, lindako. Oli ku famire naye nga wali tozaalangako. Singa wagenda ku famire nga wazaalako. Awo omanya nti kwegamba neeziyiza obutazaala kuba nkola ki nzaala. Naye wazigendako nga tonnaba na kuzaala. Oba okitegeera nze mbadde nteesa. Olwaleero toddamu kukozesa genda bakuggyemu eyo enkola ya kizaala gumba gye twakola ogiggyemu guno omwezi. Njagala lizaati nga ziraga nti oli pregnant. Baby nedda ogira olindako. Ogira olindako tuzaale gumu nga twali tu planning naawe. Please. Naawe baby. Aliya. Omanyi mu nsi tugenda ne tubeera n'abantu baffe bye batugamba olumu ne bibanga either tebitukolera ebimu nga bitukolera. Naye amazima ekintu abantu nze kye baŋŋamba kati ne bwabeera maama nze nkimanyi yeebuuza omwana wange ono lwaki tampa mwana. Ng'oyagala okikakasa nti omwana kikulu genda ogambe maama nti maama saagala kuzaala mukadde olaba oba anaakuwagira. Nkwegayiridde twateesa mwaka gujja naye nze kennyini nanyini famire nanyini kukola ssente nanyini kukolerera abo abaana be twagala okupulaningira nze nsazeewo tuzaale mwaka guno sina mwaka guno mwezi guno tuteekemu olubuto. Baby nedda nze sigenda kukolagana naye saagala ate kunkyankalanya mbadde mukakamu naye kati nedda saagala. Bwe tuba nga twateesa kuzaala mwaka gujja abeewo se bagenda otusalirawo sigenda kuzaala ate sibiriimu si kati paka mwaka gujja nze ndeka sigenda kuzaala. Kati bwoto bwe chance. Nedda baby sigenda bikiza se balina tusayo kati balina bye bakutadde mu mutwe kati olawo ogamba mbu tuzaale sigenda kubizaala si kati paka mwaka gujja. Aliya. Nyina n'omugenyi gwe nninzi yanguwayo gy'olaze naye ngaze ensonga gye nkugambye enkulu girowoozeeko. Kasita mugenyi wo ojja mukwasaganya si wange. Wanje mu. Simanya wali munulwa bana babanje omwana. Maya, simanyi bantu bamwe kye banjagaza. Bwe nabasembeza tekyategeeza nti bagenda kuddawo ate batulinnyirire. Olata kulinnyirira kikogambo. Babanje omwami wange omwana, baagala omwana. Bamanyi pulaani zaffe. Naye ebintu by'ogamba nti tukubanja omwana nganzi sibibeeranga nako sibimanyiiko yadde n'akamu. Aliya tewali kyotamanyi. Nze oba natandika obasembeza wano n'embeera owekisa ne mbakiriza obbeera wano. Gwe mwaba ne ntandika oteeka omwami wange ku pressure nti mwagala mwana. Mwali temunnaba kulinnya wano mwenna ne bamulamuka awusala baani bonna. Nga tuli bulungi nga tabirowooza nako kuba pulaani yaffe yali ya maaso. Nga lukimu tulina pulaani yakyo wadde tulina ssente. Naye muvudde eri n'olugezigezi lwammwe mululese mu maka gange bwe nabasembeza ate nga nze nagendanga mugamba mukkirize amazima amatuufu mulina kye munnoonyaako omwami wange mwesonyiwe amaka gange mugesonyiwe. Muula njagala nkubuulire kino bino ebintu wandiba obifunye mu nsobi nze onnanga bwemage sirina kyemmanyi. Maya bagambe ebirala byonna babikole naye besonyiwe amaka gange n'okuzaala kwange ne Faisal. Naye mukwano onanze ngamina kye munnoonyaako. Onanze bwemage mukwano. Obusungu ng'alina bungi. Maya. Wanje baba. Wallahi.
mbadde mu kisenge nga mpulira mukyalawo akutwalaganya. Acwacwanye wano kibadde wano badde nsasagge ennyini. Naye olaba ekituufu kiri nti omanyi jozi naliko ne Kawuthara ne Jamila ne banteekako nninga Faisal twagala mwana. Ate omuli Kawuthara. Naye nze ne munnange ono ali yatwali twateesa nti tuzaale waakiri tukirowoozeeko omwaka ogujja.